Badisa bakale batusonyiwe wenasobya nze ne Martin batusonyiwe. Ono omuwala mwandi mwebazizza nannyo mukazi wattu ndabye kakazi kattu nga kakaaba yalabirirwa omuvubuka. Oh my god, bikaabya munnangate amaziga nga nno taata wa Tina poliisi nga ekyamulina kw'ossa n'okwongera munnangate okukola okunoonyereza ku nfa ya Martin. Mwana muwala Tina agamba nti yeewaayo okuyamba Martin mu mbeera yonna mpaka kufa munnange bye ngenda okubeera nga nkutuusaako mwana muwala. Oh my god, bikaabiza ddala munnangate amaziga. Wabula ng'ate maaso awo ngenda kubeera nga nkulagakoko ku mukyala munnangate Shiba atuuseeko ku Federation eside eno eya Eddie Kenzo. So bamuta Jaminati nsinzira ku Jaminati Yogi. Wabula mwana muwala ono Tina bingi byayogedde wabadde munnangate ku interview naye muganda wange omutima we gutabira mugumu. Oyinza okaabira amaziga munnangate ku katambi kano tampeko nga nnamba. Wabula kansiko munnangate nkuzanyiremuko olabe mwana muwala byabadde agamba. Byagamba nti yamukuba okuva ku ssaawa emu simanya paka ssaawa 4. Yamukuba tata yajja ssaawa 4 n'eddakiika zaalinga oba 5 kuba baali baluddeyo nnyo nga banda beebase okiri mu feeka awe namuwera ekyokulya bange enjala ennuma enjala ennuma esibye enjala yagamba nga enjala emuluma naye era ng'emuluma naye nga nawonaamuwa era nga tagenda abirekawo alyako kaasobola kitegeeza teyamukuba nti yamukuba ebbanga ddene ate yamukuba mbu amukuba amutte omulenzi yali mulwadde nnyo asini yali mulwadde naye twakubira mama we twamukubira omukazi nayagala okukwata lwakuba eri bubaali balina ebyemabega nga namukubira twakuba essimu Martin olaba yatuuka n'apowa. Martin yatuuka n'apowa n'agamba kino obulwadde bunsuseko nyamba kubire ku maama nga kimanyi mama we yalina sente yagenda singa bisikoozi ezo bazisangamu mu ssimu ye n'enamba ng'agimanyi kyeya Martin naye teyamukwata yadde n'olunaku n'olwo ne tuba ne Martin nemuwa eddagala atuba ne Martin awone naye nga abanga awona kati ngeze mukeera kale temperature kasse ekiro kyonna mwasuze mutunula naye awo emisana nettuka ningatubamu nga nali siina nawamutwala nange aisoora bamuwanga kigaji nga ekigaji kikawa nga asobola okugamba mutukuteremu ku sukaali nafuba nakini naye nafuba nakini nafuba nafuba Martin awone ne batusonyiwe badisa bakale batusonyiwe wenasobya nze ne Martin batusonyiwe nze ne Martin batusonyiwe kuba manyi mulimu bye twakola ne bigende netusussa ali olwo Martin weyatuuka ntakyawulira naye mu kaseera kwe yali agonze batusonyiwe wetwasula basonyiwe naye Martin yalwala n'agonda. Bikyagenda mu maaso munnangate nga bitradinga okwetolola social media na bino nabyo bakwate maama wa Martin bamusibe kyekisooka. Badigaalo tuyogeranko kintu kyonna kyonna nenkuwakanya naye olunaku lwaleero oli ku kafu nkulabye okoze video n'ogamba mbu nno simanya bakwate ono omuwala gwe baasanga ne Martin yali agenze ewaabwe bamukwate bamusibe olw'okuba omuvubuka yali agenze ewaabwe ne bamuttirayo naye bamukwate bamusibe. Kifu nnyo baba bakusiba bakwate maama wa Martin ne taata w'omuwala kale
erudda ate ng'oyo omusajja singa Martin teyafanze wallahi tebandimusibye na kumusiba oyo omusajja kozi mama wa Martin yaliko obuzibu ye kikyamu ye yakola ensobi yagoba omwana ewaka okumala ennaku eziwera omwana n'agenda n'alwalira mu maka g'abandi gy'ate gye bamugoba olwedde edda ne bamuliisizeeyo nga mulwadde ne bamuweereyo eddagala gwe bayina okusiba ono omuwala mwandimwebazizza nannyo omukazi wattu ndabye kakazi kattu nga kakaaba yalabirira omuvubuka ng'alinga alabirira mutabani we ng'alinga alabirira omwami eyamuwasa ng'amulabiririra mu maka ga kitaawe weebityo nno munange ate weebikyatambula mwana muwala oyo Tina bannange mwana muwala bambi yalina laavu nkambwe ennyo yeewaayo munange ate okubeererawo munne Martin eside eyo ino kino nkyogedde nsinzidde munange ate ebibadde mu comment section ku bumu ku butambi buno eside wabula nga nkongeddeyoko nakyala muyite munange ate Shiba jukira nti Shiba mukulu mu federation actually ekifo kya savinga nkyerabidde no kyerabira naye nga mukulu mu federation so olunaku olwaleero abaddeyoko okwasaganya munange ate emirimu Wow, she was so smart aside eyo Shiba. Bwenti bwemuchekinzeko wetuli munange ate okubeera nga tukutegeeza ebigenda maaso ku baselebu bo ky'olina okukola ku subscribinga ebisigadde byonna obitulekere kasita obeera ng'osubscribinze.